okubeera nti nno osaala witiri eraaka 5 eraaka 5 nazo osobola okuzaawulamu ate osobola okuzigatta okuzaawulamu osobola okusaala 2 paka n'ofundikira n'emu ate osobola okubeera nti zonna ozisaala lumu eraaka 5 nga totuddeemu paka n'ozimaliriza. Era nakyo tukijja mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti man ahabba an yutira bi 5 falyafal, bw'oba yagadde okusaala eraaka 5 nakyo kikkirizibwa okubeera nti nno z'osaladde nazo witiri. Aisha radiyallahu anha tugamba nti kana nabbi sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli 13 raka'a yutiru min dhalika bi 5, nti nabbi ayina lwe yasaala oba yandibadde kutama kale wadde nga ekigambo ekyo kibi okukyogera kubikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala nenga embeera y'obuntu. Singa yali nga Allah subhanahu wa ta'ala ibada yasalawo tuteekako yakuwaayo buwi ng'omuntu kutoola butoozi saddaaka zaka, era nakyo omuntu yandibadde akikoowa oba yandibadde akitamwa. Ne bwe kyandibadde nga Allah asazeewo nga ibada gye tumusinziza nayo nga kusiiba busiibi, era nakyo bwe kyandibadde ekyolubeerera omwanadamu kyandibadde kimukaluubirira n'abeera nti nno akitamwa. Ne Allah subhanahu wa ta'ala mu kisa kye mu kutwagala ennyo mu kutugondeza obulamu n'engeri gye tumusinzaamu, Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo ibada oba engeri gye tumusinzaamu n'aziteekamu ebika. Ezimu n'azifuula nga za mubiri n'obeera ng'osaala, ezimu n'atuteerawo ez'okutoola ssente n'otoola zaka, ezimu n'atuteerawo nga zigatta emibiri ne ssente ng'okukola hijja, n'endala nga okusiiba nga nakwo kukwatagana na mubiri, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atwawulira mu ibadaati tumusinze mu ngeri ng'oyinza okuba nga kino bwe kiba kikkalubirira ate ekirala kikwanguyira. Olondewo ekisinga okwanguyira ky'oba oyitiriza okubeera nti nno kikusembezewa Allah subhanahu wa ta'ala. Neera Allah subhanahu wa ta'ala mu kitaaki eri ey'enjawulo n'azituteeramu ebika tuleme kukoowa, naye ate era mu kisa kye yatuteerawo teri ibaada gye yatuteerawo okugyawo nga yagiteerako sunna. Ng'ekigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala mu ibaada ze yatuteerawo n'ateekako sunna, oba oli awo kizibu nnyo omuntu okubeera nti okola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakulaalikako n'ogutuukiriza kisa kye n'abeera nti atuteerawo buli mulimu gwonna gwe yatulaalikako ogwa faradha n'aguteekako sunna oba n'agugoberezaako sunna. Tubeere nga faradha bw'ebaamu obuyitidde sunna ebujjuza n'obeera ng'ofuna empeera enzijuvu. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti buli muntu yenna, teri muntu yenna ajja kuyingira jjana ng'agiyingira na mirimu gye. Ne bamugamba nti hatta anta ya Rasulallah, wadde gwe omubaka wa Katonda tojja kuyingira jjana na mirimu gyo? Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti wadde nze sijja kuyingira jjana na mirimu gyange gyokka,
okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ampadde okusaasira kwe oba nzisizaako okusaasira kwe. Kale ekyo kitulaga nti omwana Adamu yenna gy'ova ne gy'okoma, obunene bw'ejjana, ekitiibwa ky'ejjana, tolina mulimu gw'osobola kukola ne gwetengerera n'ogamba nti nze ejjana enkakaseeko maze okukakatako ejjana nedda. Bwe kibeera nga ne mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyasobola kubeera nti akyegarantingira, ate nga yanyiikira n'abeera nti ensi yeemalira akhira okusinga edduniya, okusobola okubeera nti naakakasa nti akola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era byasiima. Naye butya ate ffe ku baana Adamu oba abantu aba bulijjo, kakati omuntu oba olina okunoonya kiki ky'olina okubeera nti oyongerako ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yakulaalikako, osobole okubeera nti nno tobeera na mabanja ga Katonda, ate n'okubeera nti nno ojjuza ebiba bikendedde ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yakulaalikako. Allah kyeyava atuteerawo mu mirimu gyonna egy'enjawulo, ne tujja ku kusiiba. Allah n'atulaalikako Ramadani mwezi gumu mu mwaka, naye ate n'aguteekako okusiiba okwa sunna. N'omanya nti bw'omala Ramadani n'osiiba 6 ennaku 6, Allah akusasula ng'omuntu asiibye omwaka omulamba. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, ekirungi akikubisaamu emirundi 10. N'akugatira ku Ramadani n'akuwa omwaka mulamba. Ne tujja n'okusiiba okwa sunna okulala gye kuli kwe tumanyi kungi, n'osiiba olw'ebbalaza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yazaalibwa era yalusiibanga, n'osiiba olw'okuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalusiibanga era n'atutegeeza nti lwe lunaku Katonda lwasitulirako emirimu gitwala mu ggulu, emirimu gy'abaddu ba Allah lwejanjibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti neegomba emirimu gyange gyanjibwe wa Allah nga nasiibye. Ne tugobereza era sunna endala ng'okusiiba ennaku 3 buli mwezi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'azituteerawo nga ayyamul biid oba ennaku 3 olwe 13, 14 ne 15, ennaku omwezi lwe gusinga okwaka ku ggulu, nakyo ne kiba sunna okuzisiiba. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alamira Abu Hurayra n'atugamba nti awsani khalili bi 3 usikum biha, nti ow'omukwano Muhammad sallallahu alaihi wasallama yannamira ebintu 3 mbibalamira mu byo, n'agamba nti siyamu 3 ayami min kulli shahr, kwe kubeera nti nsiiba ennaku 3 buli mwezi, wa rak'atayi dhuha, n'okusaalayo raka 2 buli lunaku ng'enjuba evuddeyo, wa an utira qabla an arqud, n'okusaalayo witiri nga sinneebaka. Ekyo nakyo ne kibeera nti sunna y'okusiiba zigoberera Ramadani ne Arafa mwali, n'olusiiba Allah n'akusonyiwa amazambi ga mwaka mulamba, n'ojja n'osiiba olunaku lwa Ashura olw'e10 Allah lwe yataasizaako Nabbi Musa alayhi salam n'azikiriza Firawuna, Allah n'akusonyiwa amazambi ga mwaka mulamba. Allah n'atuteerawo ebyo ng'akusonyiwa amazambi ag'omwaka ogw'emabega n'ogw'omu maaso mu kusiiba olunaku lumu bwe kuti. Naye nga kyeŋŋendereddemu ekyo nti ezo ne zibeera sunna Allah subhanahu wa ta'ala ze yateekawo ezigoberera okusiiba. Ne tujja ku hijja nga nayo mpaji mu mpaji z'obusiraamu, naye Allah n'agiteekako sunna ng'okola hijja yo nekkakatako n'omanya nti ogimaze, naye ate n'obeera nti okola umura ng'era ya sunna ejjuza oyeeyongera ku hijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti al-umratu ila al-umra, nti okola umura n'ogoberezaako endala, oba hijja n'ogoberezaako endala, oba Ramadan n'ogoberezaako endala, bimu kubisangulawo amazambi n'osigala nga tolina zambi lyonna ewa Allah subhanahu wa ta'ala, kasoobeera nga weewaze amazambi amanene ga namuzisa. Bwe tudda ku zaka, Allah nayo n'agikulaalikako ng'empagi y'obusiraamu, nayo n'agiteekako saddaaka, nga zaka emanyiddwa nti ebaako ekipimo nti bw'oba n'ekigero bwe kiti otoolamu kino. Emmaali bweti yetoolwamu zaka, bweti tetoolwamu zaka. Ate bwe yajja ku kwa sunna n'akuleka saddaaka ky'oyagala kyonna,
kakibenga kifaanana kitya kyosobola gwe ng'owaayo ng'ofuna empeera z'okusaddaaka. Ate Allah subhanahu wa ta'ala n'alifuula ebbanja nti buli konna kootoola oba omuwoze Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukusasula. N'agamba nti man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathiira, nti ani oyo awola Allah subhanahu wa ta'ala ebbanja eddungi n'otoola zaka oba n'oyongerako saddaaka yonna ebeesobose. Agamba nti fayudha'ifahu lahu, Allah amukubisizeemu empeera adha'afan kathiira, emirundi n'emirundi. Agamba nti wallahu yaqbidu wa yabsutu. Bwe tubanga Allah atusabye okuwaayo tujjukire nti yalina obuyinza obukwata kyolina n'akukendeeza oba okumalirako ddala, ate yalina obuyinza obukugaziyiza n'obeera ng'osaddaaka ate bwe weeyongera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ma naqasa almaalu min as-sadaqa, emaali tesobola kukendeera ey'omuntu ng'ekendeera lwa kusaddaaka mbu agabye ennyo mu kkubo lya Allah, Katonda akendeeze emaali ye. Kale ekyo nakyo ne kibeera mu sunna egoberera zaka. Bwe tujja mu sunna ezigoberera empagi endala ey'okubiri mu mpagi z'obusiraamu ey'esswala, ne tutunuulira esswala nnyingi eza sunna Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ze yatuyigiriza. Mu zo Nabbi sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma lwa Allah okubeera nti n'esswala zaali zitulalikibwako 50, Allah n'atusaasira ne zikendeera ne zisigala 5, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali alaajanirako ekibiina kye obutafuna kaluubirizibwa. Esswala zaasigala 5 ku muwendo, naye ng'empeera zaasigalayo nga Allah era azikubisaamu emirundi 10 ne zibeera nga tubanga abasadde 5 ku minzaani y'emirimu emirungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaakati esswala 5 Nabbi sallallahu alaihi wasallama nazo n'atwongererako. Mu bye yatwongererako ekisooka n'obeera nti nno yatuteerawo eraaka 12 ezisaalibwa buli lunaku ng'ozongera ku swala zino 5 Allah subhanahu wa ta'ala ze yatulaalikako. N'atuyigiriza ng'osaala eraaka 2 nga tonnasaala subuhi, nga bw'osaala n'osaala eraaka 4 nga tonnasaala dhuhuri, bw'omala dhuhuri n'oyongerayo endala 2, ezo ne zibeera 8. N'oyongerayo eraaka 2 nga tonnasaala magaribi, ate n'osaalayo eraaka 2 ng'omaze okusaala isha, ne zibeera ng'ezo nazo eraaka 12. Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga yatukakasa nti omuntu azisala buli lunaku Allah amusangulako amazambi, Nabbi n'atugarantingira ejjana n'obeera mu bantu abajja okusanyuka ku lunaku lw'enkomerero nga wowe kutte ku ekyo, ate ng'oggyeko ekyo zibeera nga zijjuza ebituli ebiyinza okubeera nti nno bikendedde mu swala zaffe eza bulijjo. Kubanga mukimanyi bulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza nti omuntu asasulwa mu swala ye ebbanga ly'amala nga waali mu swala. Naye bameka abayingira mu swala n'otandikirawo okutambula? Imaamu n'agamba Allahu akbar, n'otambula eŋŋendo zo ez'obusuubuzi, ez'amaka, ezaki, ogenda okudda nga imaamu asaziza salaamu. Ate nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza n'agamba nti omuntu asasulwa mu swala ye ebbanga ly'amaze nga waali mu swala oba kyategedde mu swala. Naye ebyo byonna obutasigaza mabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala gwe mugaso gwa sunna zino nti ozisaala Allah n'aziba nazo ebituli ebibadde mu faradha n'akusonyiwa amazambi n'esswala zo n'azikujjuliza. Kakati mwezo twogedde ku ezo eraaka 12 eza buli lunaku ezeyongera ku swala, nga gwe muteeko ogusooka mu gwokubiri ze sunna ezembakooneddeko mu hadithi ya Abi Hurayra, eraaka 2 z'osobola okusaala ng'enjuba evuddeyo, okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuba alina obusobozi obugikwatirayo n'etavaayo, ate alina obusobozi obugikeereya. Naye kyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti nno atambuza enjuba mu budde bwe tumanyi, n'osuubira noga nti assaawa emu bweti enjuba eba evuddeyo, ate neegwa ku ssaawa ng'emu era ey'ekiro, oba kale 12 kitundu 15 eba evuddeyo neegwa ku kwemu. Allah nakyo n'akituwa nga kyengera, ne tuba n'emirimu gyaffe ne tugitegeka nga tolina kikubuzaabuza. Naye omanya ddi nti kyengera singa Allah subhanahu wa ta'ala abagikutte. Allah agamba nti araaitum, mulaba mutya in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmi al-qiyama
man ilahun ghairu llah yatikum bidhiya, nti mulaba mutya singa Allah aba asazeewo okubeera nti naakwata ekiro nga afuula ekiro nga kyalubeerera. in jaala llahu alaykum layla sarmadan ila yaumi alqiyama man ilahun ghairu llahi yatikum bilailin taskununa fihi, singa Katonda aba akutte n'afuula ekiro kyonna ng'obudde bwonna bwa kiro, Katonda ki asobola okubeera nti naabaleetera ekiro mwe muyinza okuwummulira? N'agamba ate n'emisana, araaitum in jaala llahu alaykum annahara sarmadan ila yaumi alqiyama, nti ate singa Allah subhanahu wa ta'ala naye aba akutte emisana ne gubeera misana olubeerera paka ku lunaku lw'enkomerero, Katonda ki ayinza okubeera nti naabakyusizaamu n'abeera nti abaleetera ekiro muwummule, mubeere nga muwummula okukoowa kw'emisana n'emirimu gy'emisana. Awo we tumanyira mu kyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuyigiriza n'agamba nti obeera nga osaala eraka bbiri eza dhuha, emu ku sunna ze yalaamira Abu Hurayra, n'Abu Hurayra radiyallahu anhu naye n'abeera nti naazitulaamira. Sunna omuteeko omulala ye sunna eno gye twogerako eya taraweehe oba omusomo gwaffe ogwaleero, oba eswala y'ekiro tugiyite eswala y'ekiro. Osobola ogiyita salatu layiri, osobola ogiyita qiyamu layiri oba tahajjudi, naye ng'ate mu Ramadhaani yeeyawulidde mu Ramadhaani wetusaalira taraweehe mukka mu mwezi gwa Ramadhaani. Ramadhaani nga Allah bwe yagituwa n'atuteeramu ebirungi bingi, mu kutwagala ennyo n'atuteeramu eswala eno eya taraweehe. Ng'eswala ya taraweehe gwe gumu ku mirimu egisinga obulungi mu mwezi guno ogwa Ramadhaani. Allah subhanahu wa ta'ala ng'era yawaana abantu abasituka ekiro ne babeera nga bamutendereza oba basaala, kebe Ramadhaani oba si Ramadhaani, naye ate butya bwebeera nga eri mu Ramadhaani omwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwakubisaamu ebirungi. Twabagamba nti ila 700 ne biva ku 10, nti ekirungi kimu kikubisibwamu 10, Allah n'atukubisaamu ne bituukira ddala mu 7 ku mulimu gumu gw'oba okoze gwokka. Naye butya ng'omulimu ogwo eswala nnungi eyo nga si Ramadhaani, naye butya ng'ogiyitiriza mu Ramadhaani. Naye nga Allah yawaana abasituka ekiro ne basaala kebe Ramadhaani oba si Ramadhaani, n'agamba nti walladhina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyama, mu baddu b'abalongoofu, abaddu b'abalungi ab'okwesiima mulimu abo ababeera nti nno b'ebiro byabwe bitambula ne bibayitako nga bali wakati wa sujjadan wa qiyama, wakati w'oyo avunnamu obuvunnami n'oyo asituka okubeera nti naayimiridde atendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti basaala ekiro. N'agamba nti era ng'awaana abaddu baabo, n'agamba nti tatajafa junubuhum anil madaji', nti embirizi zaabwe zeesamba ebikunta byabwe. Yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, amakulu nti beebaka kiro babeera bakola ki? Agamba nti yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, babeera basaba Katonda waabwe khawfan nga batya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, singa banaabeera nga tebakoze kyayagala ku lunaku lw'enkomerero balibeera batya. Wa tamaan ng'ate balulunkanira empeera ze ku lunaku lw'enkomerero, empeera zalibeera nti naabawa singa baba bakoze ebirungi byayagala. N'agamba nti wa mimma razaqnahum yunfiqun, ate ne batakoma ku ekyo ne be tuba tubawadde batoolamu ne babeera nga bagaba mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun, omuntu tomanyi kyova ogayala n'otasituka kiro. Naye singa omanyi ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala bye yakutegekera ku lunaku lw'enkomerero, singa oba omanyi ebitebenkeza amaaso n'ebirungi ebya buli kika bijja okufuna ku lunaku lw'enkomerero, ng'otuuse mu maaso ga Allah nga wali mubasituka ekiro Allah n'akusiima, wandibadde osanyuka n'oyongeramu amaanyi, kubanga ebyo yabikola Allah kubiteerawo abantu olw'ebyo okubasasula ebirungi bye baalinga bakola ku nsi. Kale bwe tubeera nga twogera ku salatu layiri oba eswala y'ekiro, tulina okimanya nti gwe gumu ku mirimu Allah gy'asinga okwagala, nga mukama oba ku swala Allah z'asinga okwagala, nga mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti afdalu salati ba'da al-fariida salatu layl, mbwe swala esinga obulungi oluvannyuma lw'eswala eyalaalikibwa ye swala gy'osituka ekiro n'osaala. Esinga obulungi
mu swala zonna ngeddirira eswala Katonda gye yakulaalikako eswala y'ekiro. Tutegeeramu ki nti abantu abamu bagenda ne bakola ensobi n'ayagala ennyo okusaala ekiro n'asaala bulungi nnyo, naye ate subuhi bw'amala okulya ddaako ne yeebaka n'azuuka ku ssaawa 4 oba ku ssaawa 2 ng'enjuba yavuddeyo dda, n'abeera nti tahajjudi ekiro kitambudde bulungi, akoze Allah kyayagala, asadde swala Allah gyayagala mu kiseera Allah kyasanyukira ennyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yatutegeeza nti mu kiseera ekyo Allah kakuggulu erisooka n'abuuza nti waliwo asaba muwe, waliwo asaba omusonyiwa musonyiwe, waliwo eyenenya nzikiriza okwenenya kwe. Bw'obeera ng'osabye mu kiseera ekyo Katonda akyagala nnyo, era eswala eyo ya ttendo nnyo, era eddaala lyayo liri waggulu. Naye ate tesinga Allah gye yakulaalikako bw'ebeera ng'ekuviirako okuba nti ate okeera ng'okooye ne weebaka n'otasaala subuhi, ate teba ntuufu. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu hadithi al-Qudusi ng'ajja mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti Katonda yagamba nti ma taqarraba ilayya abdi bimithli ma aftaradtuhu alayhi, omuddu wange teri mulimu gwakola nengwagala nga gwe namulaalikako. Amakulu nti ne bw'osula ng'osaala ekiro neera subuhi eyakulaalikako Allah gy'aba asinga okwagala. Kakati saala ng'ogera nti tojja kubeera nti nate oyingira mu budde obuyinza okuyisaako eswala, naye ng'awatali ekyo eswala y'ekiro yeeba esinga eswala ezisigadde zonna ng'oggyeko Allah ze yatulaalikako. Hadithi endala ng'era nayo eraga obulungi bw'eswala ya tarawih ye hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ayuha nnaasu, abange mmwe abantu, afshu salaama, musaasanye salaamu wakati wammwe, sanga munno omutoolera essalaamu ate naye abeere ng'akuddamu olw'okusaasaanya emirembe n'okwagalana okuva mu salaamu nga bimu ku birungi era ebyesigalira ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti wa at'imu ttaama, n'okuliisa mubeere nga mwetaba nnyo ku mbeera erimu okuliisa. Naye ate bwe twogera mu kuliisa ng'ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akyogerako mu mbeera ya bulijjo, ng'oddayo nga weebuuza nti ate butya mu Ramadhaani nga Allah akubisaamu ebirungi. Naye Nabbi agamba nti wa at'imu ttaama, muliise abantu. Tubajjukiza nnyo nti mu Ramadhaani bw'osibulula omuntu omu Allah akuwa empeera z'asiibidde mu bujjuvu ng'ate n'ezze tezikendedde. Kale Nabbi waba yakubiriza okuliisa mu Ramadhaani muyitirize. Nabbi agamba nti wasilul arhama, muyunge eŋŋanda zammwe. Ekyo kiri mu Ramadhaani n'etali mu Ramadhaani, ne buli kye tukoonako wano mu Ramadhaani kiyitirira. Agamba nti wasallu billayli wannaasu niyam, musitukenga ekiro musaale ng'abantu beebase. Tadkhulul jannata bisalam, Allah bayingize ejjana mu mirembe. Kale ekyo nakyo kiraga obulungi bw'eswala eno ey'ekiro okutwaliza awamu. Ekyokusatu ye hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Aisha atunyumiza nti mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasitukanga ekiro paka ebigere bye ne bizimba ng'asaala. Aisha n'amukwatibwa ekisa n'amugamba ya Rasulallah, osituse osadde paka ebigere bizimbye ng'ate Katonda yakusonyiwa amazambi agasooka n'ag'oluvannyuma, kiki ennyo? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti afala akunu abdan shakura, nze saagala kubeera muddu wa Allah eyeebaza. Kati bw'abanga Nabbi yakikolanga kwebaza, naye ate butya ffe abatannamanya wa gye tulaga, Allah atusonyiwa oba tatusonyiwa, tuli mu mbeera ki? Kiba kirungi okubeera nti naffe tukola omulimu omulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yeekwatako olubeerera. Hadithi endala era etulaga Nabbi okujjumbira eswala y'ekiro ye hadithi ya Aisha gy'atunyumiza nti mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasaalanga ekiro, naye ate eswala ye yalinga mpanvu nnyo kubanga baali mu kifo kifunda we baalinga basula mu nnyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama eri e Madina ku muzikiti. Naye mu bufunda bw'ekifo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yavunnamanga ng'akoona ku Aisha, Aisha n'aggyayo ebigere bye, Nabbi n'avunnama, Aisha wabadde yeebase. Nabbi yagendanga okusituka, bwe yasitukanga okunonera akendala, agendanga okudda yasanganga era Aisha yeebase. Ekitulaga nti mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafaayo nnyo okusaala ekiro ate n'ayitiriza. Mu hadithi endala era etulaga obulungi bw'okusaala ekiro ye hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yatunyumiza
ku bantu abalungi mu maka Allah basaasira. N'agamba nti rahimallahu rajula, Katonda asaasira nnyo omusajja mu maka qama min al-layli wa ayqadha ahlahu, asituka ekiro n'asaala n'atasaala yekka n'azukusa n'abantu be ne basaala. Era omukyala bw'aba agaanye, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti waakiri amumansira amazzi n'amuzuukusa. N'agamba nti wa rahimallahu muraa, ate Katonda era asaasira n'omukyala qamat min al-layli, naye azuukuka ekiro, fa ayqadhat zawjaha, n'azuukusa bbaawe, era naye bbaawe bw'aba alemye nga biganye n'amumansira amazzi n'abeera nti nno amuzuukusa, bonna ne bafuna obulungi obuli mu swala y'ekiro. Hadithi endala eyokuna era eraga obulungi bw'esswala y'ekiro okutwaliza awamu ye hadithi ya Amru bin Murra al-Juhani, atunyumiza n'agamba nti jaa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulu min Qudaa, omusajja yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ava mu kabiira y'Abaqudaa, n'amubuuza nti ya Rasulallah, owaye gwe omubaka wa Katonda, ara'aita in shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, olaba otya singa nze mu Busiraamu nkolamu bino byokka byokka wammanga. Ekisooka nenzikiriza nti tewali kyesinzibwa okuggyako Katonda, nti era naawe oli muddu we era oli mubaka we. Agamba nti wasallaitu salawati al-khams, nemmala nensaala esswala zange 5. Agamba nti wasumtu shahara, ne Ramadhaani ne musiiba, waqumtu Ramadhaan, nensituka ekiro mu Ramadhaani nensaala. Agamba nti wa ataitu zakata, nentoola ne zaka. Agamba ng'ebyo byokka byenkoze mbeera ntya. Agamba nti faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu n'agamba nti man mata ala hadha kana min as-siddiqina wash-shuhada, nti omuntu afanga ebyo byakola aba amaze okwesiima ku lunaku lw'enkomerero, ajja kubeera wakati waabo mu jjana ng'ali n'abo baswiddiqiina, aboogezi b'amazima, washuhada, n'abaafiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ekikulu ekiraga obulungi bw'okusaala ekiro, ate ekikulu naddala ekiraga obulungi bw'okusaala ekiro mu Ramadhaani, kwe kubeera nti nno ebintu ebisigadde byonna mu hadithi eno omusahaba bye yayogerako, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti olwo omaze okukakata ku madaala g'abantu aboogezi b'amazima abawaggulu era abaafiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, byonna zaali mpaji mu mpaji z'Obusiraamu. Yayogera ku kukkiriza, mpaji ya Busiraamu, n'ayogera ku swala, mpaji ya Busiraamu, n'ayogera ku kusiiba, mpaji ya Busiraamu, n'ayogera ne ku zaka, mpaji ya Busiraamu. Hijja teyaliimu kubanga hijja teyagyogerako naye nga mpaji ya Busiraamu, kubanga esobola okubeera nti obusobozi oba tonnabufuna obw'ensimbi tekkakatako, osigala oli Musiraamu paka woofuna obusobozi n'obeera nga nayo mpaji ogituukiriza. Naye okubeera nti nno okusituka ekiro mu Ramadhaani yakiteeka wakati w'ebintu ebirala nga zonna mpaji mu mpaji z'eddiini, kiraga obulungi bw'omulimu ogwo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo y'esswala ey'ekiro okutwaliza awamu. Esswala endala nga tumenyeza sunna, mbagambye twatandikidde ku zino ezigoberera esswala eza bulijjo zino 5:12, ne twogera ku dhuha, ne twogera ku swala ey'ekiro okutwaliza awamu. Kakati endala nnyingi ne tugenda kwogera kufundikira n'endala ey'okunanga nayo ye witiri, esswala ya witiri. Witiri nayo kitundu mu swala z'ekiro. Mbagambye nti tarawehe weeri esaalwa mu Ramadhaani mukka, ne wabeerawo ey'okunanga nayo ye witiri, esswala ya witiri. Witiri nayo kitundu mu swala z'ekiro. Mbagambye nti tarawehe weeri esaalwa mu Ramadhaani mukka, ne wabeerawo naye ng'ate ekiro nnyo bwe kibeera amatumbi budde oluusi bagiyita tahajjudi, nga Allah bw'agamba nti wa mina layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, nti ekiro situkanga osaale tahajjudi, yesswala esaalibwa mu matumbi budde. N'agamba nti asa rabbuka asa
wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda nti Allah oboolyawo ajja kuzuukiza ng'akusitudde amadaala ng'oli mu kifo ekirungi nga teri kifo kirungi kyenkanankana jjana. Naye esswala eno eya witiri nga ate mu mwezi guno gwa Ramadhaani tujo nkulu nnyo nga bwe nabagambye nti emirimu okubeera nti nno gikubisibwamu kiba kirungi okubeera nti nno tumanya ngeri ki gye tugisaalamu. Witiri eno nga nayo yesswala eraaka ez'ensusso nga nazo ze Nabbi sallallahu alaihi wasallama ze yafundikiranga nazo esswala ye eya buli kiro. Nabbi buli kiro yasaalanga naye yafundikira nga esswala za lunaku ng'azifundikira ne witiri eraaka ey'ensobi. Witiri abantu bangi ebabuzaabuza ensaala yaayo nga bwe kyali mu bibuuzo ekimu ku baganda baffe kye baabuuza wano mu darasa ezimu ku ziise. Witiri yesswala oba eraaka ey'ensuusuuba oba ey'ensuusuuba gy'osaala mu kiro kebe Ramadhaani oba si Ramadhaani, naye nga ensaala yaayo erimu emirundi mukaaga gyeteekeddwa okubeera nti nno tumanya. Omulundi ogusooka witiri osobola okugisaala era buli omu asaala okusinziira ku busobozi bwe n'okusinziira ku ngeri gy'alulunkaniramu empeera za Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera esooka kwe kusaala eraaka emu bweti, n'osituka n'osaala eraaka emu bweti yokka, n'omanya nti ekiro siviiridde eyaawo nfundikidde na witiri nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafundikiranga. Era bw'obanga munafu waakiri saala eraaka emu omanye nti nno nze kye neekwatako mu Ramadhaani kye sirikyusa mu bulamu bwange kwe kusaala witiri. Nja kusitukanga buli kiro waakiri bwe mba omunafu nsaala eraaka emu bweti. Eraaka ey'emu emala singa obeera mu bunafu obanga gy'osobodde okusaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba nti man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al, omuntu aba yagadde okusaala witiri ng'ayagala kusaala raaka emu yokka kikkirizibwa obeere ng'osaala raaka emu nga witiriyo ey'ekiro. Naye bw'oba oyagadde osobola okubeera nti nno osaala eraaka ssatu. Witiri osobola okusaala eraaka emu, osobola okusaala essatu, osobola okusaala ettaano, osobola okusaala eraaka omwenda, osobola okusaala 11. Zeraaka za witiri etandikira ku raaka emu n'ekoma ku raaka 11. Tugambye eraaka emu osobola ogisaala yokka n'obeera nti no witiri okwekomye. Ate bw'oba oyagadde osobola okusaala n'osaala eraaka 11 zonna lumu n'otoola salaamu emu. Bw'oba oyagadde osobola okubeera nti eraaka ezo 11 osaala eraaka 2 n'ofundikira n'emu, oba okusaala nnya emirundi nnya n'ozzaako nnya n'ozzaako essatu nga bwe tugenda okubifunzafunza mu ngeri nga tunnyonnyola engeri eno ngeri ky'omuntu gy'osaalamu witiri. Tugambye esooka osadde eraaka emu esobola okukumalira, ozzaako eraaka 2 osobola okuzisaala omulundi gumu, eraaka 3 osobola okusituka n'osaala eraaka 3 lumu. Ate osobola okubeera nti n'osaala 2 n'omala n'oyongerako eraaka emu, ogwe muteeko ogwokubiri ogwa witiri. Bw'obanga nga Umaru radiyallahu anhu bwe yagamba nti awtir bi 3 rakaati awtara bi 3 rakaati lam yusallim illa fi akhirihinna, nti yasaala witiri eraaka 3 naye nga yazigatta n'atatuulamu tahiya n'atatuulamu n'asaala zonna n'asaza salaamu omulundi gumu, so si 2 n'omala n'osaala emu. Agamba osobola okubeera nti n'ozigatta ogwe muteeko ogwokubiri. Naye bw'oba oyagadde mbagambye essatu, bw'oba oyagadde osaala 2 n'omala n'osaala emu, bw'oba oyagadde ozisaala lumu zonna nakyo kikkirizibwa. Olwa hadithi ya Umar radiyallahu anhu anyumya n'agamba nti kana yusallimu bayna rak'atayn wa rak'ati fil witri,
nti nabbi sallallahu alaihi wasallama alina lwe yasaalanga n'asaalira akasatu ng'asaala bbiri n'asaza salaamu n'azzaako emu. Ate mujjukire Umaru yennyini yatugambye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugambye nti awtara bi thalath rakaati lam yusallim illa fi akhirihinna, nti nabbi yasaala witirira akasatu zonna n'asaala n'asaza salaamu omulundi gumu. Kati ekyo kitulaga nti omuteeko ogwokubiri osaala ssatu mu ngeri eyo ey'okuzigatta oba okuzaawulamu. Omuteeko ogwokusatu ogwa witiri osobola okubeera nti nno osaala witiri eraaka ttaano. Eraaka ettaano nazo osobola okuzaawulamu ate osobola okuzigatta. Okuzaawulamu osobola okusaala ebbiri ebbiri paka n'ofundikira n'emu, ate osobola okubeera nti zonna ozisaala lumu eraaka ttaano nga totuddeemu paka n'ozimaliriza. Era nakyo tukijja mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti man ahabba an yutira bi khamsin falyafal, bw'oba yagadde okusaala eraaka ettaano nakyo kikkirizibwa okubeera nti nno z'osaladde nazo witiri. Aisha radiyallahu anha tugamba nti kana nabbi sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli 13 raka'a yutiru min dhalika bi khams, nti nabbi alina lwe yasaala eswala y'ekiro ng'asaala eraaka 11 naye ng'ettaano zaali za witiri. N'asooka asaala eraaka 2 n'amala n'afundikira n'ettaano za witiri nga la yajlisu fi shay'in minhunna illa fi akhirihinna, nga zino eza witiri tatuula okuggyako ku nkomerero n'osituka n'osaala emu n'ogoberezaako endala n'ey'okusatu n'ey'okuna n'atuula ng'amaze ey'okutaano. Ekyo nakyo kikkirizibwa okubeera nti witiri yo zibeera raaka ttaano. Ekirala omuteeko ogwokuna osobola okusaala eraaka 7 nga era ettaano bwe zibadde, nga mu hadithi ya Ummu Salama radiyallahu anha atunyumiza n'agamba nti kana nabbi sallallahu alaihi wasallama yutiru bi 7 wa bi 5, nti nabbi alina lwe yasaalanga witiri eraaka 7, alina lwe yasaala ettaano. N'osooka n'osaala 2 n'omala witiri yo n'ogigatta eraaka 7 oba 5, nakyo kikkirizibwa. Ummu Salama agamba la yafsulu bainahunna bisalaami wala kalaamu, naye nga tazaawuddeemu na salaamu oba kigambo kyonna. Embeera ey'okutaano kwe kubeera nti nno osaala witiri eraaka 9, la yajlis illa fi thamina, ng'ezisooka ozisaala nga totuddeemu paka kulaaka ey'omunaana n'otuula, bw'omala n'olyoka oleeta ey'omwenda. Agamba n'osoma mu mbeera eyo osoma tahiyaatu n'omala n'olyoka otoola salaamu mulaaka oluvannyuma lw'eraaka 8. Kakati bw'omala n'olyoka olona otuula tahiyaatu naye n'otasaza salaamu. Kakati bw'omala n'onaanayo eraaka emu ey'omwenda n'obeera ng'osadde witiri eyo ey'eraaka 9 olwa hadithi ya Aisha anyumya n'agamba nti kana yusalli 9 rakaati, nabbi yasaalanga eraaka 9 la yajlisu fiiha illa fi thamina, nga zino asaala raaka emu nga tatudde, bwe yamalanga eraaka ey'omunaana n'alyoka atuula, oluvannyuma n'alyoka anonayo eraaka emu ey'omwenda n'ebeera witiri ye n'alyoka asaza salaamu. Ekyo nakyo kikkirizibwa. Omuteeko ogusembayo mu nsaala ya witiri ze eraaka 11. Eraaka 11 nazo nga bwe tugambye bw'oyagala osobola okubeera nti nno osaala raaka 2 n'osaza salaamu. Aisha radiyallahu anha anyumya n'agamba nti kana nabbi sallallahu alaihi wasallama yusalli ma baina an yafruga min salati al-isha ila al-fajr 11 raka'a, nabbi yasaalanga wakati wa isha ne fajiri eraaka 11. Agamba nti yusallimu baina kulli raka'atayn wa yutiru biwahida, nga buli raaka 2 bwazimala ng'asaza salaamu n'amala n'afundikira n'eraaka emu. N'agamba naye bw'obeera ng'oyagadde kusaala nnyanya omala ofundikire n'essatu zibeere 11, nakyo kikkirizibwa. Ku lwa hadithi ya Aisha era anyumya n'agamba nti kana nabbi sallallahu alaihi wasallam yusalli 4, nabbi yagendanga n'asaala ekiro witiri n'asaala eraaka 4 omulundi gumu. N'agamba nti fala tasal an husnihinna wa tulihinna, naye nga obulungi bwazo n'obuwanvu bwazo tosobola na kubuuza, zaalinga mpanvu nnyo ate zaalinga nnungi nnyo. Agamba nti thumma yusalli 4,
n'amala n'asaala endala eraaka 4 fala tasala an husnihinna wa tulihinna nga nazo mpanvu ate nga nnungi bulala agamba thumma yusalli 3 n'amala n'afundikira ne 3 kakati abamanyi ne bannyonnyola min fukaha'i al-hanabila wa shafi'iyya ne bagamba nti witiri osobola okubeera nti nno ogisaala eraaka 11 omulundi gumu kakati mu bufunze tuddayo ne tugamba nti ensaala ya witiri erimu emiteeko 6 omuteeko ogusooka osaala eraaka 1 omuteeko ogwokubiri osaala eraaka 3 ng'osobola okusaala eraaka 2 n'omala n'ofundikira n'emu oba ozisaala olumu omuteeko ogwokusatu zeraaka 5 ng'osobola okusaala 2 n'ofundikira n'emu oba ozisaala olumu n'omusanvu bwe gutyo 2 n'ofundikira n'emu oba ozisaala olumu n'omwenda bwe gutyo ne 11 nazo bwe zityo ndowooza ekyo tukitegedde bulungi naye ng'ekisingako obulungi awamu n'okuba nti ziri osobola ozireeta olumu n'osaala eraaka 5 mulundi gumu oba 7 lumu oba 9 naye ekisingako obulungi kusaala 2 n'ofundikira n'eraaka 1 olwa hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba nti salatul layli mathna mathna eswala y'ekiro basaala eraaka 2 n'omala n'ofundikira ne witiri ekibuuzo waliwo ekibuuzo abantu kye batera okubuuza ennyo mu nnaku zino eza tarawih nga babuuza nti wensaala ne imaamu eswala ya tarawih ne mmala naye kakati bwe mmala nenjagala okusituka ekiro nfuna obulungi bw'eswala y'ekiro nkola ntya ekibuuzo ekyo kitera okutawanya abantu togaananga kusaala na imaamu kumala naye olw'okutya okusituka ekiro kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti man qaama ma al-imaami hatta yansarifa kutibat lahu qiyamu layla ng'okusituka obusitusi ne imaamu n'osaala naye n'ogumiikiriza paka waamaliriza ofuna empeera z'okusaala ekiro kiramba naye ekyo tekikugaana kusituka ate ekiro kubanga empeera Allah zaakwongereramu nnyingi nnyo ng'ositusa ate ekiro matumbi budde naye bw'oba ositusa okola otya ng'owabadde osadde ne imaamu witiri abamanyi abamu bagamba hadithi ziriwo 2 hadithi eno gye tusomye nabbi ng'agamba nti swala y'ekiro raaka 2 hadithi endala ye nabbi sallallahu alaihi hadithi eraga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la witrani fi layla ekiro ekimu tekikkirizibwa kusaaliramu witiri 2 kakati abamanyi kibaviirako okubeera nti nno batunuulira embeera omuntu asadde ne imaamu n'amalako n'asaala witiri ate nga tayagala kufiirwa birungi biri mu kiro akola atya ne bagamba nti embeera esooka osobola okusituka imaamu bw'asaza salaamu gwe n'otasaza salaamu n'osituka noono naye eraaka 1 n'obeera nti gwe tosadde witiri n'osigala n'omukisa gwe ogusituka ekiro osaale 2 paka wowunzika embeera weeri era yeesooka naye omuntu oyinza okutya n'ogamba nnyinza obutasaala na imaamu kati ate ekiro nenneebaka n'enzuukuka nga subuhi etuuse kakati awo osobola okubeera nti no witiri ya imaamu togisazaamu n'omalira ddala ne imaamu bw'osituka ekiro abamanyi bagamba olina embeera 2 bafukaha embeera esooka kusituka n'osooka osaala eraaka 1 n'ezibikira witiri eri eyasoose n'omala n'osaala 2 paka ku nkomerero n'ofundikira ne witiri oba si kyo osobola obutaddamu witiri n'osaala raaka 2 zokka nga beesembesa hadithi eno nti nabbi agamba salatul layli mathna mathna swala y'ekiro raaka 2 nti situka osaale 2 oleme kuddamu witiri olw'okuba nabbi yagamba la witrani fi layla witiri tebazisaala 2 mu kiro gukibeere nga kikumalira naye olw'okubeera nti nabbi witiri gye yafundikiranga nayo tugamba ekisingako obulungi kubeera nti nno osituka n'osooka ozibikira witiri eno n'eraaka 1 ng'enniya yakugjawo witiri n'omala n'osaala 2 n'ofundikira ne witiri wallahu a'lam naye ng'ekiro eswala y'ekiro tugambye nti bwetyo bweri kebe ramadaani oba si ramadaani ne mu ramadaani eyitirira kubanga eriko endagaano y'okusonyiyibwa kw'omuntu okubeera nti ayingira ejjana nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagamba nti man qaama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi nti omuntu asituka ekiro mu ramadani n'asaala mu bukkiriza n'okusuubira okubalibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amusonyiwa amazambi ge gonna naye ng'ate okusituka ekiro mu ramadani tugambye kugatta witiri ate kugattako tarawih yo tarawih gye tugambye nti teyasaalibwako okujjako mu ramadani era esaalibwa mu ramadani mwokka era erina n'ensonga lwaki bagituuma tarawih bagituuma tarawih
olw'okubeera nti nno ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ne ku mulembe gw'abakhulafa irrashidin abasigire ba nabbi sallallahu alaihi wasallama bagisaalanga naye nga mpanvu nnyo, era mu buwanvu bwayo basaalanga eraakanya nga mpanvu ng'era webazimalira balina okuwummulamu. bwe bamalanga okuzisaala ne bawummulamu, kyekyagituumya tarawih amakulu nti ebaamu okuwummula istiraahu qalila, bawummulangamu katono oluvannyuma lw'okusaala eraakenya, ekyo ekyagituumya salatu tarawih. naye nga kiri mu ddiini okugisaala mu jjama, lwakuba abantu abamu bajja ne bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagisaala, kale kiri bidi ogisaala, okubeera nti ogisaala mu jjama buli muntu asobola ogisaala yekka. enjogera eyo oba ensomesa eyo si ensomesa yaffe, si ensomesa y'aba ahlusunnati wal jamaa abagoberera enjigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ne baswahaba be, kubanga ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallama yagisaala mu jjama, ye yasooka ogisaala, wabula nabbi obutagenderera kugisaala lubeerera yalina ensonga era yaginnyonnyola, kubanga we yagisaala mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fil masjidi dhata laylati wa salla bi salatihi nas thumma salla min alqabila, ti nabbi yasaala ekiro eswala ya tarawih abantu ne bamugoberera era n'akomawo enkeera n'asaala. agamba nti wakathura nnaasu thumma ijtama'u min al-laylati ath-thalitha aw ar-rabi'a falam yakhruj, abantu ne bayitirira obungi. bwe yakomawo ekiro ekyokusatu abantu ne beeyongera obungi. nabbi sallallahu alaihi Aisha agamba mu kiro ekyokusatu oba ekyokuna nabbi n'atafuluma. kakati nabbi okuba nti yagisaala ekiro ekisooka n'agisaala ekyokubiri n'ekyokusatu oba n'akoma ku biro bibiri, ekyokusatu n'atajja oba ekyokuna kyatajja nga Aisha bw'abuusabuusa mu hadithi ye, ekyo kiraga nti eri mashru'a okubeera nti nno kya mu ddiini okugisaala mu jjama, y'ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yagikulembera. naye lwaki nabbi teyagenderera? nabbi yakinnyonnyola bulungi ng'era mu hadithi ya Aisha eno. Aisha agamba nti falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum, nabbi bwe bakeese enkya ku lunaku luli nabbi lwataavaayo kubasaaza tarawih ng'ate yajja nga bangi nnyo muzikiti batudde, agamba nabbi bwe bwakeera enkya najja n'agamba baswahaba be nti nalabye kye mwakoze eggulo ekyokuŋŋaana nga mwagala musaale tarawih, falam yamna'ni min alkhuruji ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum, ne teri kyaŋŋaanye kufuluma kubasaaza tarawih okugyawo kuba nti natidde nti ndwa kugiddamu ne tugiddamu, yandifuuse yatteeka neeyongerwa ku swala zino 5 ezaalaalikibwa ku buli lunaku. kale kyenatidde nga saagala kubongerako buzito. nabbi yannyonnyola ekyamugaana okugisaala, naye okuba nti yagisaala mu jjama kiraga nti essunna ya tarawih kubeera ng'esaalwa mu jjama emabega wa imaamu. mu hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu anhu ngera ekakasa ekyo agamba sumna ma'a nabbi sallallahu alaihi wasallama, twasiba ne nabbi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum bina, n'atatusaazaako swala ya kiro, n'atatusaazaako tarawih hatta baqiya 7 min ash-shahr, okutuusa nga wasigaddeyo ennaku ebiro 7 byokka omwezi guggweko. agamba nti faqama bina, n'atusaaza ekiro ekyo ekyabiri mu 3 ng'ebula ebiro 7 Ramadhani eggweko. agamba hatta dhahaba thuluthul layl, eswala ye neeba mpanvu nnyo, twatandika oluvannyuma lwa Aisha paka kimu kyakusatu kya kiro ne kigenda nga tukyasaala. agamba thumma lam yakum bina fi sadisa, ate ekiro ekyaddako nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atatusaaza. agamba thumma qama bina fil khamisa, oluvannyuma ate ekiro ekyaddako ng'abuseewo ekiro kimu najja n'atusaaza hatta dhahaba shathurul layl, paka kimu kyakubiri kya kiro nga kigenze. ekisooka yabasaaza paka kimu kyakusatu kya kiro ne kiggwako, ekyaddako ng'amaze okwosaawo olunaku n'abasaaza paka kimu kyakubiri kya kiro, kikulaga obuwanvu bw'eswala ya nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasaalangamu n'engeri gye yasaalangamu tarawih. agamba nti bwe yatusaaza paka kimu kyakubiri kya kiro ne kiggwako ne tunyumirwa nnyo eswala, faqulna ya rasulallah law nafaltana baqiyata laylatina hadhi, kyandibadde kirungi singa tusadde ekiro kyonna paka ku makya.
agamba nti faqala sallallahu alayhi wasallam n'abagamba nti inna rajula idha sallama alimami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu layla, nti omuntu okusaala ne imaamu paka wamalira kikumalira okuba nga asadde ekiro kyonna, kale temufaayo okuba nti temusadde nange paka kumalako kiro. agamba nti falamma kanat rabia lam yaqum falamma qamat thalitha jama ahlahu, ekiro ekyaddako teyasaala teyafuluma kubasaaza, ate ekiro ekyaddako yasaazaamu bantu be bawaka, amakulu nti teyafuluma bweru kusaaza baswahaba be mu salatu ya tarawih. eno hadithi nayo eyongera okukakasa ya Aisha ti nabbi yasaalayo ebiro bibiri, wadde nga mu ya Aisha yabuusabuusa nti biro bibiri oba bisatu, naye ngentukakasa nti yasaazaako eswala ya tarawih mu jama. agamba nti jama ahlahu wa nisaahu wannas faqaba bina hatta khashina an yafutana alfalah, nti olunaku olwaddako yatusaaza paka yakuŋŋaanya abantu be n'atusaaza paka ne tutya nti emambi erabika egenda kusala nga tukyali mu swala. kakati ekyo kiraga nti bw'abeera nga ekiro ekisooka yasaala paka kimu kyakusatu ne kiggwako, ekyaddako n'asaala paka kimu kyakubiri ne kiggwako, ekyaddako yasaala kata emmambya esale ng'akyabasaaza. qala qultu mal falah, agamba nti twatya eswaddako okutuyitako. era ono yamubuuza nti kikyotegeeza ne falah, kuba agamba nti hatta khashina ni yafutana alfalah, ne tutyaddako okutuyitako. n'agamba nti thumma lam yakum bina baqiyata shahar, eyo yali eswala ya nabbi yasembayo, teyaddamu tusaaza ebiro ebyali bisigadde. kale hadithi zino ebbiri zikakasa ekyo nti nabbi yasaaza ebiro bibiri oba bisatu tarawehe, naye nga kino ekyokuba nti yagamba nti ngera mu hadithi endala nti omuntu asaala ne imaamu hatta yanswalifa kutiba lahu qiyamu layla, katonda akuwandiikako ng'asadde ekiro kyonna, ekyo kiraga nti nno swalatu ya taraweh tulina okwongera okugijjumbira olw'ebirungi ebigirimu, nga ne mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallama naye bw'atyo yagijjumbira. naye abantu mbagambye abagamba nti nno tesaalwa jama, ekyo kyekisooka obujulizi bwe tubakakasaako ti nabbi yasooka ogisaala. kaakati ekyokugamba bamu bagamba nti ya umaru ye yagiddamu, nti umaru ku mulembe gwe yaddamu n'akuŋŋaanya abantu n'addamu basaaza tarawehe. kakati bid'a min bidai umaru, nti batugiyita bid'atu umaru, ekigambo ekyo kinene nnyo omuntu okugamba nti bid'a ya umaru. oba tomanyi kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama, nabbi yagamba nti alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyina min ba'di, mwekwate ku nkola yange n'enkola y'abakhulafai rashidin, abasigire bange abalongoofu abaluŋŋamu oluvannyuma lwange, abajja okujja oluvannyuma lwange. ate umaru ye musigire wa nabbi sallallahu alaihi wasallam owokubiri, kale tosobola kubeera nti nno ogiyita bid'a ya umaru, kigambo kiba kinene nnyo. era umaru aba yalaba ensonga nti nabbi yagaana ogenda nayo mu maaso lwakutya kutulaalikibwako, ate tewaali kulaalikibwa kulala oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi, yensonga lwaki umar radiyallahu anhu sunna eyo yali alina okugiddamu okugizuukusa ey'okusaala essalatu ya taraweh mu jama. kakati kye tusembyayo nakyo ze raaka, nazo zitawaanya abantu. raaka mmeka entuufu ze tulina okubeera nti nno tusaala mu salatu ya taraweh? abantu bazaawukanamu si mulembe guno gwokka, okuviira ddala ku mirembe gy'emabega, nga bamu basaala, abamu ne babeera nga basaala eraaka 41, naye nga bw'obabuuza lwaki 41 bagamba nti nabbi yagamba salatu layili mathina mathina,